Tukulamusiza nnyo ku Beg TV omulabi waffe tugamba webale nnyo tuwagira bannange mu subscribinze ku Beg naffe ne twewuunya abatuwadde business okulanga mwebale nnyo bannaffe aba Stanbic Bank mutukoze ekyenjawulo bannaffe aba Janani Schools mutufudde ab'enjawulo abafiego abalwanirira obutonde bw'ensi mwebale kuteekamu nsimbi. Tuli ku Ndere Center wane Ntinda bizibu byagudde dda Ndere Center bagitwala Kigundu ye yasooka okuba bagulizaako n'afulumya eggulire kaakati Ndere Center ekituufu essa yonna bagitwala baba banja buwumbi obusobe 10 beewola obuwumbi 4 covid najja sente zikula buli lukya naye tuli n'omwogezi kati oba ye mwogezi agenda kubanga abitutegeeza Pastor Sempa omusajja atatya byokya gwe tuleese kati ye mwogezi ndowooza wa Ndere Center agenda kubanga atutemera akawumbu n'akagga ebizibu byatandika bitya sente baaziteekawa kale no kakati Pastor Sempa oli mu kamera ya Beg TV soko obuuze ku balabi baffe guno mulundi gwa kusatu walabikako ku Beg ng'okupendulu oluvannyuma lw'etteekayo ensi Beg media mubeewo nnyo gwosinga omanyi kakati buli kintu kyonna kitandika small. Bible egamba don't despise the days of small beginnings. Namwe nabawulira nga mutandika omulimu ono kameramaani mumanyi Chris Semale Musemakula Chris ono Edirisi John so nze bwe ndalanga mutandika gigi yammwe omanyi bakozesa akagambo ako mbasanyukira ate muli wandegeya mu kibuga kyange kubanze ndi pasita w'e Makerere kati ako kaalo kange so era nenga nti njaga kunoonya engeri gyensapoting omulimu nammwe mukole ki ogera mu maaso era ng'omusumba yagaliza endiga ze baagaliza Katonda yeebale nnyo mbeera ne ku Twitter oyo Edris ne mulaba nga posting ebintu ebiri serious beg.com ali serious ebintu bya bikebe manyi waliwo abantu abali ku Twitter naye nga tebalowooza omanyi Twitter y'abagezi olwo abali ku Twitter abamu bali siniko oba bagwamu n'essuubi oluusi bayomba buyombi okitegeera naye Edris is a methodical serious fellow negamba n'oyo njaga kubeera mukwano gwe bateeze saagala kubeera mukwano gw'abasiru okoowa nnyo onnyonnyola buli kaseera ekintu ky'oyogedde ate n'okiddamu I don't have time bwe ngamba ono kitaka yambala empale entuufu va mu buno bupinki kitaka nene ngamba kana gundi ono simanya ono muwala yani ono aliga yasala amabeere buna yambala kigayigayi omuyitaani oyo bonna bali mu channel yeemu tomumanyi omanyi channel ezo sizigoberera nnyo Nolo mtabani wa tamale midu gali yao kama abana we nyino bakola mwe gali brandi mule kwa simanya balyasu banyo ya suga mami biki babulira direct atega nemale ebiseera mbere nga ate ekintu kyenjogera nkiddamu we don't have time tukubulidde wuliriza terera ne Prime muleko no musobola ne kitawe alinge ya mulemwa ya family era omwana oyo ndowooza mu bantu abaleeta ebizibu eri taata we are death okiwulira kiyinza okuba oyo omwana Katonda kati nawe omusumba atandise mu kugamba kwekwasa mwana kalenda yaggwako mukama yatuuse please ekyo si kiriimu kikafuwe tugende ku mbuzi no okuttewo awakyamu mwe mulina ensobi gye mukola omuntu bw'afa ne mwasayininga ng'ate temukoze postmortem kati spiritual postmortem tulina okubuuza omuntu afudde n'ekiki ekikoze ekibaddewo naye okusingira ddala ebadde pulogulaamu ya Mukama kati Mukama tumanyi pulogulaamu ye egamba nti omuntu yenna atadde ku nsi ayina by'ayina omukozesa ebintu bye biba tebinnaba kuggwako bw'omugjawo ate osobezza pulogulaamu ya Mukama kati era tumanyi nti Satan mubazitama Shaitan Yesu yatugamba ajja okubba okutta n'okusaanyaawo kati yaba ebeeraawo kubiisanya kuleeta emitawaana era tuli mu lutalo everyday kati bw'ofuna casualty mu lutalo togamba nti Mukama bw'akoze eki bw'asaze no era etteeka lya Mukama says thou shall not kill mu Luganda tottanga
tokola ki totanga nja basaba mundeete kubanze ni mukenkufu yes nina bachelors in political science ne sociology nina masters of science of what science masters of science in Bible and counseling eyo yakubiri kyemba nsobola ocounseling abavubuka bano. Number 3 university yange era nempita negamba nti oluvannyuma lw'okupracticinga masters yo ya science mu myaka 10 n'oleeta results abavubuka ne batandika okukyuka eggwanga lya Uganda erikendeera siriimu ne bampita ne bampa honorary PhD in public health and Dr. Mulamba ndi doctor ate sibira bino BBC kidiguli kyogula n'owandiika ebbaluwa ne bakikujjayo waliwo beolaba Ismail International what no please so kati mujja kunkomyawo mumbuuze ekibuuzo ekyo kubanga abantu era abasinga bafuna emitawa ne baga nti mukama bw'ati bwasazeewo oyo abadde agenda kufa no I disagree eyo mu luzungu bagiyita fatalism kyogere kyogere bulungi fatalism aga nti ekinaabaawo ne bwe tuba tukoze tetukose kati nga nze ndi bwane Ndere Cultural Center babadde bagitwala nga tulina okuteekawo embeera kyekinyusa ekyo ekyolunaku okikola ki Ndere bagitwala mwendemuka muga nti mukama bwasaze no abantu bajja nga ayagala kubba ttaka lyo waliwo omuntu ajja kubba mukyalawo waliwo omuntu ayinza okujja emmaali yo waliwo omuntu ayinza kujja kamera yo tulina okuteekawo embeera Musumba kyekinyusi kyennyini Ndere Center Kigundu yasooka okufulumya eggulire nga nti bagitwala walwaki bagitwala kirungi nnyo kati story eri very brief Ndere Cultural Center yatandikibwa emyaka 25 emabega omukenkufu Mr. Stephen Rwanjezi omusomesa wa music Conservatory of Music abadde asomesezza okumala ebbanga n'akola ne tour ayina gurupu ye gye bayita Ndere cultural tours Ndere tours so kati group eyo koze omulimu gw'amaanyi eventually ne bafuna cultural center wetutudde wano era naye mu buyambi emikwano gye bakoze ne balyoka bagiteekawo ne bagizimba olaba emiti gino egiriwo gino si mito kikulaga ekifo ekigundiivu era olaba emabega wange olaba architect kyeyo ebiringanga ebisero yesoose okunkuba ekyo nakitunulanga nenga nti banenga bayonoona ebintu omanyi kati oluusi bw'obeera omunaku obeera ng'olowooza nti buli trip okuva wano ogenda wali gendere ku bodaboda otamanya nti oluusi olina okutwala ku mmotoka obusobozi kitegeera so ono yakola ekyo kyali bisero yambuulira nti bwe yali omwana omuto nga anoonya ssente z'okugenda mu ssomero yayigganga ensonzi naye bwe yagendanga okuyigga ensonzi ewaabwe eyo bwe yagendanga mu kitoogo ng'ayingira mu mazzi yagendangayo kiro kati ebinoso ne bimuyingira banange omanyi ennaku y'abaddugavu ogimanyi munaku akulira mu mbeera mbi naye nga ssente agijja mu kuyigga ki nsonzi kati ng'alina okukwata ebisero ebyo abitwale mu swamp gye tuyita ekitoogo nga naye otambulira amazzi gakulira gali waggulu atwalayo emigomo mbimanyi kati naye ng'ebinoso bikola ki bimuluma kati bwe yagendanga okutuuka eka ziri ssaawa nga 8 amaze okutega ng'akwata kando oba tadooba ng'ayokya ebinoso bisobole okukola ki okufuluma kinusu kyali kikulumyeko gwe tekinnumanga kati nange ekinusu kiruma kirina oguma bwe guti gulinganga kisaction omanyi kino ekintu kyebateeka mu planja kyebateeka mu toilet kinusu kirina ekimu bwekiti kitandika nekikunuuna nekinoonya wali omusaayi nekikola ki ate bwekigenda ku mutima ye musajja w'ebyafaayo eyatondawo ate ekifo amakulu anga kino kati design eyo bisero bulina bukotegi buno bwogenda okulaba obw'enjawulo njagala mubalabeko n'ateekawo auditorium mu Luganda oba ebbalaza ekifo awoolesebwa tulina auditorium 3 waliwo emu eri waliwo endala eri waliwo n'endala eya indoor kuba bwe bakuba ne balingiraawo
kati bwe kaaka ennyo ne mubeere bweru kati emyaka 25 wabula ye amaze emyaka 40 mu industry ng'atoba ne tusaba methodically systematically ng'ajja wano kati ekizibu ekizeewo metamorphosis bwebuuza omuntu obulwadde yabufunye otya oba malaria yavuddewa nti ensiri okitegeera kati ekyamuluma ekinoso kyava bwe kiti yeewola ssente mu banka ng'ayagala kukola ebintu ebyo okurenovatinga ekifo kino Ndere Cultural Center naye n'okukyexpandinga okuteekayo Cultural Center Lodge endala emu ekisoro n'endala wano ku kkubo ly'Emityana owulira lwaki ssente ziyingira wano ntono okusobola okusustaininga ki ekifo kino for the now and the future n'ennamba y'abakasitoma ne bannayuganda abajja wano nayo yeeyongera naye ate waliwo ate oluseke Museveni atuyigiriza nti teekawo wonoofunira ki oluseke kati waliwo abazungu abatagala kujja Kampala ejjudde traffic jam Kampala ejjudde kerere Kampala is disorganized naddala abagagga kati njagala mumanyi sirika abagagga nga ggwe nze tonteekamu abo abagagga b'oyogerako kati kolaba nze mugagga kati ate genda kwewuunyisa kati oli omugagga ye bw'atuuka ku Entebbe ku airport aba ayagala helicopter ayagala kulinnya emmotoka tayagala talina time aga ndi muntwale njagala kulaba gorira kati waliwo abasajja nga Bill Gates bw'aba azze Uganda Ronaldinho okiwulira bw'aba azze Uganda ye ayagala okubeera ng'akola ki ye bw'aba azze tayagala kutaganira wano era bamukwata mu helicopter n'agenda wa Kisoro kubanga ye program emuleese kulaba ki gorira kati abo ate be basinga sente bano abajja wano be batalina ki batalina sente naba nteeka ekintu awo nja kukolako kati njagala omanye namba 2 bwe tubeera nga tugenda mu maaso okusobola okukola ki bwe tubeera mu maaso okusobola okubeera nga tukulaakulanya twetaaga projects 2 nagaka nkole auditorium nkole ne woteeri Kisoro ne wano Emityana Road kati nga byakuleeta ssente ziteeke mu luseke eri kifo kino for now and the future kati awo covid wakolera ki wayingirirawo covid wayingira omanyi kyakola nga baggalawo ekifo kino president yalagira kimukole eki ebifo byonna biggalwewo kati ebifo biggalwawo kibeera kigamba nti sente zaali ziyingira ziba tezikyakola ki sente zikyayingira banka ebala naye nga banka ekola ki naye president yali agambye nti banka abantu nga bano balina amabanja amanene zibasaasira amabanja bagasitopinge okukola bwe kuliddamu bali babala endere kati ate banka mu kifo ky'okusitopinga omanyi kye yakola banka yo teyagala kuluzinga banka Uganda Development Bank eyaffe eyawa netali yamugwira banka gye bayitaani Uganda Development Bank kati eyo banka yebanja sente mu kifo ky'okukola ki mu kifo ky'okuyimiriza n'okususpendinga ensonga ye mu kifo ky'okususpendinga ki looni yo yakwata amagoba ag'emyaka 2 negateeka ku bbanja liri lye yeewola mmeka biliyoni 4 bagaseeko 0.6 bagaseeko bbanja biliyoni ndala nga ki 2 kati tebayise bantu kutuula wansi ku negotiatinga bagamba nti wadde mubadde mugaddewo looni ebadde etambula kati kyandibadde kigamba waliwo kye bayita moratorium kyogere mu Luganda anja kweruma olulimi kati omanyi saagala obeere mubali abatagala kuyiga yogera moratorium si moroto kati gaba moroto kati gatta korium siriani moratorium kati moratorium bwebeera ng'oyina looni
ne bagisuspendinga eba tekyafuna ki interest esigalawo nga bwe wola ssente ziri mu kiseera ekyo lwaki bizinesi tetambula kati omuntu okumukyajinga ng'ate tayingiza omukola ki obanga amubba obubbi ate nga takola ki takola bannayuganda we tuli awo banka zikoze ssente wane Uganda mwana gwe kati mu region yonna abalala bakola president bwe directive neyita mu Bank of Uganda kati ife awogerera abantu aba bulijjo tuli batono jukira banka zino z'amaanyi zaki z'amaanyi bebakubira oli Bank of Uganda bebakubira ani tekati kola directive temugamba bweti kati mu banks endala mu mawanga bateekawo kye bayita interest moratorium okutuusa nga economy ekoze eki ezzengulu Uganda tekitegeeza nti ssente ze twawola zigenda kufa no ssente zikyaliwo naye economy ebadde ekoze eki put it on suspense wali wakola ssente mu lutalo teri n'omu it is a disaster it's a time of war ssente mu hoteli mu covid tiwali by the way bameka wano government beyagabira ssente okijjukira baali bayiti in America it was standard waliwo gye bayita COVID-19 economic recovery bailout chogere COVID economic recovery gamba COVID-19 economic bailout egamba bwe mubeeranga mubadde n'ekizibu olw'obulwadde buli obubaddewo gavumenti ebawa ssente musobole okwendaabulula nsindikanjake nkole ki yensindikanjake kati ono wakola biki yafuna ssente bano bonna abali e Kampala bafuna temwasaba Pineti naye yafuna bailout temwasaba America ziwoteri zonna zafuna ki bailout airlines lwaki ndere ssente te Dr. Magola yafuna economic bailout sirike njagala nkulage ekintu kino bwe kitambula nti abantu bonna bafuna ki economic bailout naye ndere teyafuna ndere teyakola ki kati banka mu kifo ky'okususpendinga interest yagireka ekola ki etambula buli bwe gyeyongera bweti ng'egamba nti mponya omuganda kati guno omuganda nguteeke ngugambe nti zino ssente zeweewola ate nga sizikolanga ki sizeewolanga kintu ekyo kibi nnyo essimu eno ogiraba nyinza okuba nagigula siringi biliyoni 4 naye tewemba nduddewo okusasula nga tekola ate n'ogenda ng'ogattako ezo biliyoni meka n'olyoka okomawo nti kati nkubanja meka biliyoni 6 naye nga wampa biliyoni meka kati abantu abasinga bawulira nti mwami Lwagenzi yeewola ssente newulira nti banke mubanja meka ti biliyoni 11 naye nga yeewola meka 4 kati nze omukenkufu eyasoma nakoze research ku banking sector in Uganda naye ntunuulira from 2022 to 2023 naye ntunuulira from 2021 to 2022 nga tuli mu covid then nenkola regional comparison abalala era namwe abagezi mbalaba mutunuulire kati banking sector ya Uganda bakisiibibwa mu bbwa bakola amagoba astound bakola amagoba 1.5 trillion shillings 2022 to 2023 2021 to 2022 bakola 1.28 trillion shillings ekitegeeza bo wadde mu covid bagenda bakola ki bongera bwongezi ekintu bakikuba bayongera kugejja kyokka gwe babanja tebakola agamagoba gavaawa agamagoba agasinga tegava mu bantu kola economic development agamagoba agasinga bagajjawa bagajja mu kutunda bintu by'abantu nendere ssente kibagala banki zisinga ssente ze bakola teziva mu magoba g'abantu nti bizinesi ya gundi ekulaakulanye bizinesi ya Edris bayizewe singa namwe mwewola mu banka beega media bandi badde bagitema speya kamera nga bazitwala obuzindaalo microphone babutwala musumba
kati omuntu naye omuntu wa wansi n'abantu mu Uganda tubonyabonye. Omuntu abadde anyumirwa ekifo kino yeebuuza kiyambiddwa kitya kati gwe ngwa omwogezi wakyo essaawa eno mulina nteekateeka kyokulaba nga mukitaasa. Kyali mu bulumi soko ndeke kubanga nsaba abantu bonna abakwatibwako nze bwe nakiwulira nti bagenda gitunda mu auction. Wulira munnange nabisoma mu mawulire era mwe mwabi breaking as beg yaleeta story ediriiso mukenkufu nti mukimanyi nti nderegenda lwamabanja ti lwaki ndi mabanja aliwo okitunuulira kankubulye mwana wange ndere ettaka lino lyokka ne institution eriwo bw'okola valuation erina eri worth billion 31 bagitwalira ku 11 nya anti bo babala 11 kati. Nze nalina radio station e Masaka gye bayita Radio Equator. Omuntu bw'anaaba anaakubba ekintu asooka n'azimbya ebbanja lyo n'aligaziya buli kantu konna kati bw'ayogera nti no bamubanja mmeka biliyoni 11 kumbe ye akakodyo kakutwala ki rediyo yo. Nalina manager ng'agirabira bamuyita David Nabala nagigulawo e Masaka nga ngeza okulaakulanya nange ewange gye banzaala. Ekwata neekwatayo kali bwekwatayo era mwe muvudde Suna Ben abo baana bange Suna Ben omumanyi onaakuba kinyayi onasoma amawulire ku Radio Simba omukenkufu asome nyaani oyo agakuŋŋaanya Kisuule Baguma omumanyi ovu wange naye no sebo oli mugagga wadde weeyisa omwavu. Nze ndi mugagga mu kubeera omuntu w'abantu. Oluyimba Eke Gravity lwe yasooka okukola zira luteekamu ssente